Sambia ekintu kino ekigenda maaso muyinza okukirabanga ekyomuniino muyinza okukirabanga ekitazitowa nnyo naye koona likubiramu mmwe ensa yammwe integrity ey'eddwaliro ly'Ensambya ensa y'eddwaliro ly'Ensambya eri mu kufa kubanga eddwaliro ly'Ensambya geegamu kubadde gasigaddewo agali private abantu ge beenyumirizaamu era ng'abantu abalina ssente n'abantu abali mu middle class basobola okugenda mu ddwaliro ery'Ensambya n'eddwaliro ly'Ensambya liganya okukitegeera nti waliwo omukono oguli mu kukuba bizinensi yaalyo kaakati ennaku ezi muganya okwenyeenya muganya okubaako ne kye mwogerawo omukono oguli mu kukuba bizinensi yammwe teguli mu gigattako Ensambya hospital olunaku olwaleero trending era byerimu ku bisinza okutrending olunaku olwaleero neggulo ebwazibidde ne twalisoose ne twebuuza trendinga mu ngeri ki kyetrendinga kigigattako esobola okumira trending ey'ennaku essatu oba eya wiiki ennamba ng'eri mu gitoolako Nsambya hospital mulina okuvaayo mu bwangu obw'ekitale nnyo kubanga kino kiri mu kkuba bizinensi yammwe bizinensi yammwe yeyokka esigadde mu kifaananyi mu nsonga eno tebatuleetera kifaananyi ng'ebintu byonna bigwawo nga tetunnatuuka ku bizinensi yammwe eya Nsambya hospital oba bizinensi y'ekisawo kubanga omusawo alinda mulwadde omusawo talinga nga takisi tesobola okubanoonya mu kibwanna bweru wa esobola okubanoonya nedda omusawo alindira ku ddwaliro lye era omusawo ajjanjaba aleeteddwa nemmwe musooke mwebuuze lwaki ensonga yonna ku gye byatandikidde ebuze essaawa eno eri mu Nsambya hospital Nsambya hospital muyina okuteekateeka PR ttiimu yammwe muyina okufulumya ebiwandiiko press release munnyonnyole ensi ku kye ekituufu ekyabaddaawo kubanga ekituufu mukimanyi mmwe musirikidde gye musirikidde naye at the end of the day bizinensi yammwe yeri okusiigibwako ettoomi ne bizinensi y'amalwaliro amalala gonna mu Uganda ani ono eyazimbye amalwaliro agali private ayagala okutugoba mu ddwaliro ery'Ensambya baani abazimbye amalwaliro agali private abaagala okutugoba mu ddwaliro ly'Ensambya baani abanaatera okugaggulawo bwe kitaba ekyo Nsambya hospital yakoze ekyabakulu abali mu kugikuba ani oyo gwe yasobya ali mu kugikuba Nsambya hospital mwebeereremu kino ekintu kiri ku ddwaliro lyammwe butereevu eno tageti eri mu kkuba ddwaliro lyammwe butereevu naye muganya okusindika aboogezi b'eddwaliro bajje batangaasa ensi ku kye ekituufu ekyabaddewo mwesirikidde muganya okubuulira ensi ku kye ekituufu ekyabaddewo byazze bitya kuba nsuubira Nsambya hospital mulina CCTV kamera Nsambya hospital emubanga mulina CCTV kamera oyo footage mu mute ng'abaana abo batuuka n'omulwadde tulabe omulwadde yatuukidde mu mbeera ki baani abaamutuusizza bw'abanga baamutuusizza tewaliiwo bayambadde bya kisawaawo mufulumye footage kamera owa CCTV otherwise kino kye kigenda okubaleka kigenda baleka wala ate nga wakyaliwo n'abayinza okujja gye buvuddeko ng'emisango gyateekebwateekebwa ddambu mwasokoola enda z'abantu baabwe waliwo be bajja okuleeta bye bajjanjabirako nti okuva bajja kuleeta ebiwandiiko bye bajjanjabirako naye nga baafa nti okuva lwe twamutwala mu ddwaliro e Rubaga twamutwala ali bulungi naye bwe twamuzzeeka yayongera kuba bubi era ekiro ky'okwolwo teyasulawo mugenda kuliirira ebintu bye mutamanyiiko wa gye byabulira mugenda okusasulira emisango gye mutaakola kubanga omukono oguli mu kubakuba essaawa ya lunaku olwaleero ng'eddwaliro ly'Ensambya mwegolovu muwanvu ekimala ate nga musunguwavu era mweteefuteefu okubasaanyaawo omukono oguli mu kubakuba tegubakubizza busiru nga mu ani ono Bote bwe yalumba obwakabaka bw'e Buganda omukono oguli mu kubakuba gwe gw'omuntu omugezi ali mu kusaanyaawo Obuganda mpola mpola nga tabugwiridde lumu naye ng'abukuba sitayiro esukka ku y'Obote kakati ye sitayiro gye bali mu kubakuba olunaku olwaleero eryo ebbala limaze okubambala ery'okusokoola enda
ubanga buli eyeetunuzaamu essimu awunzika agamba nti lw'olifiira owuwo naawe n'ogera n'omuziika nga si mulamba oliwulira bwe kiruma lw'olifiirwa maama wo naawe n'omuziika nga si mulamba oliwulira bwe kiruma gwe ky'ogamba Emagombe waliyo akatale kenda Emagombe waliyo akatale kenda buli akaaba takyakaabira mufu wabula akaabira ndaaye bulijjo gy'atalabangako wano mu kooti ng'ewo bonna abeeyita baddayi haadi ng'ogasseeko ne Nawunu ate wa Nawunu tugenda kutuuka bonna abeeyita baddayi haadi mu nsonga eno tekuli akaabira mufu wabula bonna bakaabira bitundu bya munda y'omufu lwaki buli avaayo ne yeetunuzaamu kamera talumirirwa ku mwana na be yalese tekuli alumirirwa mwana wa mwana kubanga mpulidde nti omugenzi yalese omwana omuto tekuli alumirirwa nnyina yamuzaala tekuli alumirirwa bazadde be bwe babanga bakyaliyo tekuli alumirirwa baganda be tekuli alumirirwa na mukyala we wabula buli eyakavaayo okulumirirwa alumirirwa nda ya mwana ani ono alumirirwa omutima gwa Jolomu amaze okufa ani ono alumirirwa ebyenda bya Jolomu amaze okufa lwaki talumirirwa Jolomu era lwaki tanoonya obwenkanya mu nfa ya Jolomu lwaki talumirirwa abaana ba Jolomu lwaki talumirirwa mukyala wa Jolomu lwaki talumirirwa bazadde ba Jolomu lwaki bonna abavaayo okulumirirwa balumirirwa nda gwe lwe bali kuleetera omwana wo nga tawera nga bamusokodde olimanya we kibeera we bamukuleetera nga awera naye nga takyasaawo wasanyukira awo owulirira emirembe nga bakuleetedde omwana wo mu ssanduuku nga bamumessa akazigo taliiko kizigiro awo owulira emirembe ng'omuzadde lwaki buli avaayo ne mumuyita ba intelekityo bulijjo mbusimanya nga baakola ku mativi tekuli yeeteekako mu bigere bya muzadde tekuli yeeteekako mu bigere bya mwana tekuli yeeteekako mu bigere bya mufu tekuli yeeteekako mu bigere eby'omukyala katugambe Jolamu baamusazeemu endanga bano we bagamba era ng'okutuuka okugenda mu ddwaliro okumutwalayo baabadde emmotoka esoose mmutomera Jolamu yalumiddwa nnyo akambe kano akaamukozeseddwako nga bamusala mwenda okusinga emmotoka eyamukubye nga bwe mulipootinga ki ekyatuusizza Jolamu okugenda mu ddwaliro eyo saagala nnyo kgendayo naye buli eyeetunuzaamu essimu awo tatunulawo teri abuuza nti naye bannange ddala omwana w'omukazi yafudde kyekituufu tewali abuuza nti naye bannange ddala omwana w'omukazi baamukubye ekyekituufu wabula omuntu tayimirira mu bulumi obwo omwana mwe yawulidde obwamutuusizza okuddusibwa mu ddwaliro ensambya ne balaba nga ne mu gavumenti gye bawagira wano kooti ngawo nnyo bulumi ky'oyo omwana bwe yafunye obwatuusizza okumuddusa mu ddwaliro ensambya ne balaba nga n'aga gavumenti gye bawagira okusinziira ku kizibu ekiriwo tegasobola kumuwonya balina mumutwala nsambya wadde nga tebalinaamu ssente naye ne bakamirika ne bagamba tumutwala ensambya awo nga tewali n'omu atunulawo awo nga tewali n'omu asoggolawo katugambe nti kituufu baleese omulwadde ku ddwaliro ensambya musooke muyimirire mu bigere mmwe mwenna aboogera mu bulumi omwana bwe yawulidde ng'afuna ekizibu ekyo ekyamutuusizza ku ddwaliro ensambya lwaki obulumi bwammwe bonna abavaayo okwogera buli ku mulambo gwasaliddwa obulumi obwawuliddwa omulambo lwaki tewali awulira bulumi bwa maama kufiirwa mwana we oba omukyala okufiirwa bbaawe oba omwana okufiirwa taata we mwenna obulumi muwulira bwa mulambo gwe bwawulidde nga baguggyamu ebisokoole bwenda eddwaliro ly'ensambya muyina okuvaayo bukubirire mufulumye pyalwa ttiimu yammwe etangaaze ku kyabaddewo ekituufu musike eyo footage wa CCTV kamera era mulage ensi pabulikale temubaako ab'ebyokwerinda be muwa obutambi obwo ate mukikola embagirawo mu bwangu nnyo temubaako ow'okwerinda bwe muwa obutambi obwo mubwefulumise ku mikutu gyammwe emikwanira wana kubanga temulina tteeka lye mubeera mumenye kino kirumbye mmwe nabagamba nti nnyazaalawo bw'aba azirise tewabaawo buko
awabawo okumenya amateeka g'obuwangwa n'ennono tusobole okutaasa obulamu bwe kibanga ebifuga eddwaliro lyammwe birina kubeera byakyama waliwo ekibagoba ekitali kyakyama awo wennyini we baleese empaabi bagireese mu public kitegeeza nammwe okwewozaako kwammwe kuyina kubeera kwa public Nsambya hospital ewatali yadde okuwannaanya ewatali yadde okulinza mufulumye obutambi bwa CCTV kamera nga gange eyo etuuka n'omulwadde waayo ensemanyi omulwadde yajjidde mu mbeera ki ensemanyi omwana yazza afaanana atya ne tuli mu kubaganya ebirowoozo ku kintu kye tutamanyi oba kyabadde oba tekyabadde ani yalabye ku mulambo gw'omwana oyo ani yalabye ku mulambo gw'omwana oyo waziikako naziikako era oyina be baasalamu ebitundu bye tebaaba bikkula kubanga abasala tebasala feesi nti osigale kikekenke obeera ekyesittaza nange nnyabo nnafiirwa ne kitange nnafiirwa abantu bange ab'enjawulo nfiiriddwa era kituufu naddala abafiiridde mu ggwanga ne bakutwala emulago n'abatafiiridde mu ggwanga odda munnange oyina enkwagulo wano be batayanguyidde ne batuukako mu malwaliro ga gavumenti odda oyina enkwagulo wano tubikkula tetubikkula tetubikkula ani alabye ku mulambo gw'oyo omwana Nsambya hospital sala kem na insanso okulaba Nsambya hospital omulambo gw'oyo omwana tegubikuddwa jjukira bagambye nti gugenze mu ntaana nga mwagusazeesaze mufulumye footage nga gange eyo etuuka ku ddwaliro ate mumale mufulumize ensi medical report bagamba nti ebyama by'eddwaliro birina kuba wakati waalyo na mulwadde oba n'abafamire ono omwana oba omufu oba eno ensonga bagifudde ensonga y'eggwanga empaabi bagireese mu public mufulumye medical report bw'ebanga ddala weeri nga n'omwana oyo yafiiriddeawo obanga omulambo gwe gwatuusiddwako awo mufulumye medical report si mu baaby'okwerinda mufulumye medical report ku mikutu gyammwe emikwanira wala ejja social media ensonga yazze mu public oli bwe yadde okututegeezaako ku bigenze maaso yatandikira mu kyali waffe alabika akoze kapuuti naye badde nga bamusokodde mu bufunze wano n'ekiyongobero ky'okufiirwa kyaliwe kyamuweddeko kakati obwongo bumuddukidde mu kumusokoola nti abadde ayagala nnyo ebitundu bye eby'omunda okusinga ye omuntu mwe mutunuulira olutambi luno gye lwava nga baluyiyeeko amafuta lweruka lugenda ku Nsambya hospital ku George lweruka lugenda ku Nsambya hospital ku George Nsambya hospital sirise kubigenda byonna maaso ate nga omaze okukiraba nakulabudde gwonna z'okusena mutulo nga kintembye abakulu nga baŋŋambye nti Nsambya hospital ye target temwategedde lwaki nazze kiro bakulu yanninye lubaale mufulumye medical report omwana mwamusanzeemu ki omwana yafudde ki omwana bamutuusiriza mu mbeera ki then public etandika okupimapima kubanga mwene ensonga abalamuzi yafuuse public be balamuzi kubanga ate be bakasitoma abo ate nga mu byendaba ono bayagala okukusuuza kakati gwe bw'oba ogamba ebituufu ebyabaddewo okuva ku footage mubazze temulimu awo abakyusizza ebyambalo then mufulumye ne medical report si mube ebyokwerinda medical report mugifulumize public nkugambye public yatekinze dda over muguno omusango ekyo bwe kinaabalema eddwaliro ly'obukatuliki poteya ekyo bwe kinaabalema eddwaliro ly'obukatuliki poteya kyokka ate wakati nga bwe mugezaako okulaga ensi kye ekituufu ekyabaddewo nga bwe muyigga mukono kyogubakuba mumanyi oluguudo kwe gusibuka ekyo nkitegeerera ddala bulungi naye mu oluguudo mwe gufuluma gwakolamu amatabi waliwo emikono mingi awo mu luguudo olwo naye nga giva kumulandira gutya gumu waliwo zi gavumenti nnyingi mu gavumenti emu noonya gavumenti ekukuba mu katuliki enkya bw'oba okedde okusaba novena saba mukama katonda akuwolesa omukono
oguli mu kukuba kubanga omukono oguli mu kukuba gwa bavu mwe muyinza okugamba nti era nga baagala kulwanyisani Nsambya hospital ate ne bakozesa abo mukwano toddanga mukunyooma kakati muntu gwolowooza nti ali nothing omuntu gwolowooza nti ali nothing asobola n'okuyiwa government nkiddamu toddanga mukunyooma muntu gwolowooza nti ali nothing kuba bano ababazi balungi era bakuleetera omuntu gw'onoofumitirizaako omufunireko ekirowoozo eky'okubiira naye njagala kulwanyisa Nsambya hospital nga nkozesa abo njagala kulwanyisa Nsambya hospital nga nkozesa abo kyokka ng'ate gwonna omukono ogukuba guba gunoonya publicity ani agirina gwonna omukono ogukuba guba gunoonya publicity ani agirina buli ajja okwogera munnange nze ndaba muntu kujja kwogera nga bannange temufiirwanga bannange temuziikangako temufiisangako teri agamba temufiirwangako wabula baleeteramu temufiisangako kuba temufiisangako ebaamu okulaba ebiddiridde okufa teri agamba temufiirwangako njagala omuntu yenna ajja essaawa eno ng'olaga olumirirwa ng'oli konsandi nga n'ebigenda mu maaso mu ggwanga bikkwatako nga kyakutuusizza n'okukuleeta ng'olina obujonjo mu maaso obeeko ky'ogamba abantu naye njagala weemuliseemu essimu ng'olumirirwa mufu sindaayi era ng'okwesonninga kukyatutte obulamu bw'omufu so si kukyatutte ebitundu bye eby'omunda ebintu bino bibiri kubanga ne Lubaga tegenda oba Nsambya tegenda kusanga ng'otaaya yeekusike ku mukono nti wayi jangu tukusokoole kitegeeza basokoolerayo baki abalwadde abafiiriddeyo kakati njagala omuntu yenna ayagala okubaako ky'oyogerako yogera kukyatuusizza omwana oyo mu mbeera y'okusokoolebwa gwe ate gy'olaga gy'olumirirwa eno bweba nnyumba ate mmwe mwagala kutandikira waggulu ku fuleeyo okusatu okuzimba se nnyumba bagiva mu musingi tewali alumirirwa mwana wa jjolomu tewali alumirirwa mukyala we tewali alumirirwa bazadde be buli avaayo okulumirirwa oba buli alaga nti alumiddwa nnyo buli alaga okunyolwa okw'amaanyi ennyo era okungi ennyo awunzika akoze atya nda ne bamusokoola gwe owo waziika mulamba omuntu yenna kakati ayagala okulwanyisa ekyokusokoola w'okuvunaana mu mmanyi ye gavumenti kuba gye basokoolera era waalisose ne weebuuza lwaki gavumenti layisinsi eyo yagijja ne ku malwaliro ge waalirowoozesa ag'amaanyi nti Kafeero baafiiridde Nsambya alina okutwalibwa emulago gy'alina okuva ajje ku kalendo oba emugendo mukubirako eriisa evvannyuma ekyo kye mulina okusooka okwebuuza lwaki gavumenti yakikoleeta era ow'okuvunaana mubeera mumumanyi omwana oyo baamuleetedde mu mbeera ki mu ddwaliro omwana oyo ekituufu ekyamusse kyabadde ki kakati Nsambya hospital mwe mulina okweyamba kubanga munnange ojja kwesanga n'ababiri abalabye ku mulambo bagulabye gwasamye guti temubikkula ate nga nammwe gwe omulambo gwe mwafunye ng'omulwadde mu kifaananyi ekyo gwe omulambo gwe mwafunye ng'omulwadde mu kifaananyi ekyo naye mugaanye okubiraga abantu ekitiibwa ky'eddwaliro kifa ensa y'eddwaliro eribadde n'obwesigwa mu bantu eddwaliro eribadde wakati w'omwavu n'omugagga ennyo ng'omugagga ennyo asobola okuligendamu nga n'owa wakati asobola okuligendamu oyaddirira n'agenda mu ly'erubaga kakati we bakuba lino ery'Ensambya olowooza baba bakuba lyawa n'ery'erubaga baba balikubiramu nti agoba kitaawo ku mulimu aba akulemesa kusoma omuntu agoba kitaawo ku mulimu aba akulemesa kusoma era tekikwetaagisa kugenda ku ssomero gye babaana gye basomera obakonjera abaana ba mulirwana ebyana bisiro bikobe mu ssomero lino terifiitingamu gobya kitaawe ku mulimu kakati omuntu ali mu kkuba Nsambya automatically ne Lubaga abeera agikwatiddemu musirise mubunidde ate maama mmwe ab'ebitiibwa ono akkubye tajjidde mu kitiibwa ayambadde essuuti yo mbadde njagala mubeeko kye mulabira ku Museveni oyo Museveni bwe yamanya abamulumbye nti bavubuka yafukamira n'ayagala alwane kivubuka kyova olaba
nennaku ezimu ebiseera ebisinga weekanga bamuwemuzza. Kakati gwe ono ali mu kukuba ajjidde mu ddiba lyango oyagala lulwanira mu ddiba lya ndiga. Engeze kulumbye ate gw'osaba omutima gw'endiga n'eddiba lyayo nti kannyambale bino bye bigenda olulwanyisa engo. Mulwane okusinziira ku ngeri gye babalwanyisa. Oba muprovinga abantu bano wrong okusinziira ku kibafaananyi mwe babasiigidde ekifaananyi ky'okubeera wrong. Mubalage nti mmwe bakyamu mu nkola y'emu. Eddwaliro ly'ensambya lirina aboogezi. Kukuno omulembe lulinga ekyo wayogeranga ekitasengejezeddwa ku TV tekiyitako. Essaawa eno tuyina social media era buli omu ayina omukutu gwe. Kyova olaba ku mulembe guno ne bw'ojja n'ompaayiriza. Netuulira wano nenzija neŋŋamba ensi nenjitangaaza n'okusinga ku mirembe giri egya radio ate gye baali bayinza n'okunnyima oba TV. Kakati temweraliikirira muteeke ku mikutu gyammwe. Report omwana yafudde ki? Ye yafudde kubanga tuli wano twogera kuno nakuli teri yalabye ku mufu. Omwana yafudde ki? Mufulumye report. Mubuulire ensi okusinziira ku mbeera y'omulwadde gwe baabaleetedde. Era kaabadde kabenje nga bwe balipootinga oba tekaabadde kabenje. Kubanga n'omuntu ajja n'akola statement ti omwana emmotoka emunyigidde ku kisenge. Naye ku kisenge kyayogerako nga kuliko n'oluyinja. Ale nagamba nti n'atafulumyako yadde akasa tavuddeeko yadde n'akasaayi akatono ne tumuddusa mu ddwaliro era nga ffe tulowooza anaaba bulungi. Gwani atakimanyi nti abafu ab'engeri eyo be basinga okufa. Nze omusajja yantomera yali w'akagaali n'ampa nnusu 5 ne ŋŋamba mpiseewo. Naye ekiro nali ntunze bulamu bwange kwolwo. Ekya kido atenza atalaba musaayi atawulira wannuma nti omuntu atafulumizza musaayi mu mbeera ey'akabenje era okusimattuka kutera okubeera okutono. Y'ensonga lwaki bw'onkubira essimu nti gundi agudde kabenje jjajjaawo gundi oba kojjaawo gundi oba muganda gundi soka kubuuza ku kitundu kyafulumizza ku musaayi. Kakati kitegeeza ono omulwadde atafulumizza musaayi ate ye mwangu ow'okufa kubanga muyinza n'okuba mwamutuusizzaawo. Muwe mufuluma ku gate okutandika okufuna lisiiti esooka ne babagamba musasule za ggwanika temusasula za ddwaliro mugenda kuba mwebonyaabonyeza bwere. Kakati mmwe mugambe ensi Nsambya hospital kyekyaliwo ekituufu. Ensonga zatambula zitya? Baabaleetera ki? Kuba tubavunaanira oba ensi bajajingira ku kintu kye tutamanyi oba baakireeta oba tebaakireeta. Kakati ffe tutandikirewo okukubaganya ebirowoozo. Tulaba nsonga kwandaala ne tetutegeera yavuddewo okutuuka okwandaala. Gwe ennyumba esobola okujja obuzzi ku kyalo n'egwako lumu nti awo waliwo kalina ng'ekiro mwasuze teriiwo. Buli kalina emeruka ejja emeruka mugiraba nga mmwe abatuuze oba n'abayise. Era ogenda okuddamu okuyita kalina eno yaggwa dda kale nagireka ku ffula esooka. Kakati tuli mu kudisikasinga ku kintu kye tutamanyi kyabadde tekyabadde. Era bwe kiba kyabadde ki ekyabadde kozi. Era bwe wabaddewo kozi Nsambya hospital etuuka etya mu pikica. Ye ekifaananyi kye yasoose okufuna eky'omulwadde kyabadde kitya? Gange eno ng'eyingira kuba kakati eri mu kulwanyisa erinnya. Musooke mutulage abaana abo nga bayingira n'ensi emanyi engeri gye bayingidde ne gwe bayingiza. Kano kakulu nnyo. Ne gwe bayingiza. Bamuyingiza. Bwe baba bamuyingiza yabadde mu mbeera ki? Bwe mwamaze okukuba ttooki ne mumulisa bikyabakulu bye bababuulidde. Lubaale w'ekizungu yabagambye eki? Omanyi zi microscope ezo si ye lubaale w'ekizungu. Ye lubaale w'ekizungu. Edda lubaale yayogeranga nti mulimu baki? Balongo. Ogenze ku muganga yakukebedde nga mulimu balongo. Ennaku zino ogenda Lubaga ogenda Nsambya ogenda gye bakeberera mulimu wa bulenzi oba wa muwala. Kakati mmwe lubaale w'ekizungu yabalaze ki? Yabagambye ki? Ne muli awo mwetuddeko mugadadde temwina ke mutukolera era mwagala bayeekolera itonga be babajja babataase naye nga mmwe mwetuddeko kyokka nga ate ffe jjukira ababyogera bino batuyita basiru batuyita batamiivu. Nemmwe nkakasa we mupiikingirawo nga mukitwala mutamiivu tabaagambwa.
mu byayogera mubaamu ekikyo woowuliranga mulimu ekikyo teekayo nnyo okutu kubanga oluusi we wabawo ekikuyamba ndowooza nti mmwe muli mu kifaananyi ekituufu ekyokunnyonnyola obutuufu bw'eno ensonga ekisinga okunneewuunyisa mu byonna mulina aboogezi mulina footage mulina ki naye musirise ng'ensonga eno yakatambula 2 days nga mmwe mutrendinga naye mutrendingira kakkirira omanyi ennyonyi bw'eba yambuka eba ne sipiidi kyokka ate naye eremereddwa ekkiririra ku sipiidi mwe munyumirwa kimu sipiidi temumanyi oba ebakkiriza oba ebambusa baziise bakoze eki bakaabye boogedde naye awo wonna teri afuna ku butambi bwa mwana ku kye kyabaddewo teri afuna ku kifaananyi ng'omwana oba agudde teri afuna ku ki abaana abo balikoodinga bwe baba basobola okulikoodingira mu ddwaliro katugambe be batuufu bwe baba bafunye obuvumu obulikoodingira mu ddwaliro mu kaseera kakaakanayo kyani ani asobola okugamba nti tebasobola kulikoodinga munnaabwe nga bamutomedde abalikoodinga n'embwa ez'erinnyira tewali awakusiigira kifaananyi ekyekyabaddewo tewali yadde naye abaasigaddewo awo nga badduse oli mu ddwaliro okutukubira ku bifaananyi kubanga omwana oyo akimanyi nti muti oguliko ebibala era bangi abaagala okugukuba era akimanyi nti keesi yonna ey'omulambo nga guli mu njuuyo amanyi abantu nga bakamiliyoni gye gubakomezza in case tewaliwo kyabaddewo nga kaabadde kabenje abo baana baabadde baafulumiza dde ebifaananyi bya crime scene abaana baabadde baafulumiza dda ebifaananyi bya crime scene kwate olaba batuuka okutufulumiza eby'eddwaliro ffe firimu baagitutandikidde wakati banaaba bazannyi ki ffe firimu baagitutandikidde wakati omwana ng'ali mu kuzannya naye ng'ate batutandika kutulaga mwana azaaliddwa tetwategedde gye beekwanidde era tebatuddizaayo na flashback kale movies ezimu gye ziri nga batandikira wakati naye ne bakugamba nti 2 years back 2 years back aliya 2 years back byatandika biti naye firimu ffe twagitandikidde wakati kyokka ate n'eno gye ggwera erimu ekizikiza siya HD nnungi teraga firimu twagitandikidde wakati naye ate ne akita main akita okwetooloolera firimu eno tetumulaba muzannyi kyona azannya atali mu kifaananyi muzannyi kyona ali mu kuzannya atali mu kifaananyi essaawa eno waliwo omuzannyi gwe bakuteereddewo ali mu kuzannya firimu era nga ye yeetooloolerwako firimu naye ate ye tali mu kifaananyi weewaawo era nga twagitandikidde wakati tulaba omuleesi w'amazzi aleese omuleesi wakyaleese omuleesi wakyaleese naye omugole tetumulaba embaga yegenda mu maaso eya firimu naye ate y'omugole tebamutulaze enaaba firimu nabaki the invisible mugole kakati ebyo byonna tebabirowoozaako abansambya hospital ulira wano omujega agambye nti mujja kiwulira mbugundi mbufango ne batujjanga nsekere nzenzenna ntujjibwe nyensekere mulimu ekifaananyi ekinene ekyeddwaliro erigezaako okuttattanibwa mulimu business ey'obukatoliki ffe tuli bakwano b'abakatoliki ate teweerabira kitange yali musajja mu katoliki saagala zannyira ku ddiini eyo ngoyagala nkuyise na bubi wezannyira ku bukatoliki ozannyire ku buganda n'obusiraamu oba osanga kuyise bubi muzannyi kyono atalabika kati tugenze ku nawunu omukazi oyo nawunu wano mulambe ewo nnyo omukazi oyo nawunu muligenda okuzuula ekituufu nawunu kyali nti ge mafuta agokya bizinesi z'abantu n'ebintu by'abantu muligenda okuzuukuka nti nawunu ge mafuta agokya bizinesi z'abantu n'ebintu by'abantu n'abantu bennyini nga kirireeti najja ne mbagamba ku nawunu oyo mu ssaga ya Ssuuna Ben
abagala n'olwafunamu obutakkanya bwabwe omulamuzinga ze agusa ziyingire tutandike n'okusonda tozanyiranga ku kitonde ekikyala noga iye ono yenga buli lwajja ajjanga akasaka kutulamu tajjanga eddagala muyunga tajjanga pati habula jirawo tubyawuzeemu nga naye kwali naye teweerabira agamba nti tubyawuzeemu tukoya abasajja ozanyisa abakazi yakazaala mu basajja basatu ono gwayina ndowooza waakuna bw'aba yamuzaalira olubuto lwamala ne lujja kubanga yalina ebizimba mu lubuto ono waakuna naye mu basajja abasatu bonna abaamukalabula gye yasookera talina gye yava nakajiiko yogula wa abantu amagezi titugifunde mu agifulume lwaki gwe tewafulumya taata w'omwana we yasooka n'ogenda n'okwata edda eryokubiri nayo ne bakuzaalamu era tewafulumayo yadde n'akajiiko ono omwana ayinza n'okuba ebiseera ebisinga asobola n'okuba ateekawo obutakkanya mu bufumbo bw'abantu mumwegendereze bannayuganda abawangaalire Canada mwegendereze nawunu ono amaanyi g'akozesa nga waliwo ekibaddewo okuyimirira ku sayidi efiiriza omulala yalibanga yakuma omuliro oguleeta entalo nawunu oyo kubanga nawunu mu kifaananyi kye ng'omukyala wadde ng'azadde mu basajja banane era baabazaddemu babeera baana nga maama ne weetunuzaamu essimu nojja n'ogamba nti nsambya hospital yeetaaga kwokya bonna obusawo obukolayo bwetaaga kuttibwa bwetaaga kusaanyizibwawo naye teweerabira nti nawunu oyo muzadde nawunu tasoose yadde okusaasira oba okutuusa obubaka obusaasira eri maama eri omukyala eri omwana n'eri emikwano ne famire naye yatuuse ku poyinti eddwaliro ly'ensambya mwe bannange temulwazangako eddwaliro ly'ensambya naye nga tataddeemu kyekyassa omwana ono kubanga ekyassa omwana ono bwe kibanga tekiriimu mukono gwa papa waabwe nga bwe bamuyita naye ate kisobola okuvaako negativity asuula papa waabwe lwaki tebajja n'ekijja papa waabwe mu nnyanga okuvaako akalambo kano akamulakidde abaaye ani yassa omwana ani yassa omwana w'omukazi kubanga bwe bagamba nti omuntu afiiridde waayitongwa either mu kkooti z'edda wayinanga okunnyonnyola yafudde ate okulaga abantu baleme gamba nti waguze amayembe wayinanga okunnyonnyola abantu in case basindise okuva abantu kwalasi tebagamba nti munnange wamuwadde obuto oba okusigaza ekivune ekyo ekiyinza okutambulirako nti ennyumba yayeeko mwafiiramu omuntu nti ekintu omuntu yenna bw'afiira ewuwo niwatabawo kunnyonnyola kumala automatically gwabeera yamusse kakati wano wakati ng'omwana mulenzi agambibwa obanga aliko omulambo ogumutambulirako nga Jose Chameleone teri avaayo kuwa proper picture ku kye ekituufu ekyabaddewo era teri agamba nti amuwagira n'ebikolwa bye avaayo n'agamba nti bannange omwana ono yafudde ki abazadde tubonaabona tewaliyo n'omu mwegendereze bannange nawunu ono ayinza okuba alina mission ey'amaanyi era abantu abawangaalire Canada nawunu ono ajja bbawa obutwa mumwegendereze temumwesembereza nawunu mumwegendereze temumwesembereza omukyala ku levo ye nawunu yasoma naye nawunu n'ebitabo bye byonna naye najja n'analysis y'abaana ba Pittu ye ba Pittu wa Pittu kyoyo atakimanya temulago gye bakolera postmortem omuntu eyasoma nga n'enkola agimanyi nga n'ewaabwe yaziika waliyo abaafa era ng'amanye emirambo gye yagino na wadde nga yali abatwadde mu private hospital yasobola okujja n'akola statement ng'epiininga ddwaliro naye nga tepiininga ddwaliro kubeera liragajjavu naye kusokoola kyokka ng'akimanyi siri erikola postmortem nawunu najja nga ayina amabeere agayonkebwa nga gayonkebwa abaana bana wadde nga bava mu basajja banjawulo
ne wallahi naunu nga tasobola kulaga bweraliikirivu ku mbeera abaana bano mwe bakuŋŋaanira ku binyuma abaana bano bye babeeramu n'okwekwata obubadiya okubeerawo nga yazze kimu kunenya wakati mu firimu nga tasoose kubuuza kaatandikiddewa. Mubuulire ensi ekituufu. Mwalibanga leero saddaaka mwakoze nnene. Saddaaka ki gye njogerako? Mwalibanga mwakubisizza omwana w'abendi encungwa wakati mu muzannyo oguli connected okuba Nsambya Hospital nga saddaaka oba sitanti eno yabadde y'amaanyi nnyo bw'abaddemu obulamu bw'omuntu, kubanga singa saddaaka eyo muba temugimanyiiko nkugambye nti omuntu bw'afiira ewuwo automatically yeggwe muntu abeera n'ebyokunnyonnyola ebingi ennyo. Ne mu kitundu abatuuze batandika okulaba ng'eyagula amayembe. Era omuntu wafiira mu nnyumba zo mu nnyumba weetaako ogambye n'atasaanidde. Munnange twabadde omwo naye yagudde lumu ekigo. Munnange nze nalowoozezza nti anaaba bulungi naye munnange yagudde lumu ekigo. Kakati omusota essaawa eno guli mu ntamu. Sigaana bw'ogukuba oyassa entamu naye ate ne bw'oguleka tewaba kulya naye ebibi bisiŋŋana. Okwebaka ku nnyoko weebaka ku nnyazaalawo. Kakati mu mbeera eno nti omwana yafiiridde mu geeti yo kibi naye ate kiwewukako ng'olaze ensi obutuufu bw'okufa kw'omwana oyo. Mwalibanga mwakubye encungwa mu bulamu bw'omwana. Eno ensonga nnene era nabadde njewaze nga ŋŋaanya okugyogerako paka lwe zireese Nsambya Hospital mu kifaananyi, kubanga bwe kibanga essaawa eno Nsambya Hospital yeekubwa naye ng'ensonga yonna okukulukuta yavudde kufa kwa mwana. Kitegeeza omwana ye yabadde sparking factor okukubirako ensambya. Meeting ejjawo obulamu bw'omwana yatuddewa. Stanti ya Nabakyeno gye mwagayako okusulirako bizinesi y'omuntu naye nga mugitaddemu bulamu bwa mwana. Era nga ggwe omuvubuka olowooza ekivune kino ekikwerambyeko nga sitampu osobola okukyejjako. Omanyi muteroga nti gavumenti ekyaliwo gavumenti ekyuka naye gavumenti bebaweereza. Yensonga lwaki obeera ku kyalo nga osi ne bwotta omuntu yalina okukukulya ne kujjako ate olinga mukanga temusobola kukwatagana naye ng'esigadde Uganda Police. Ng'esigadde Uganda Police nawunu nga yitamanyi gye bakolera postmortem. Ebbanga lyonna lyabaddewo nga tamanyi nti amalwaliro gano agali private ate ng'akimanyi. Bajjayo abantu ne babatwala emulago yalisoose n'alwanyisa gavumenti. Ku lwaki etwala abafu okubajja ku malwaliro agayina n'amawanika bagatwale mu malwaliro ga gavumenti. Kyokka ate nga bwe nabagamba nti ye Museveni buli nsobi gy'akola alwana nnyo agikolere mu mateeka naddala ezisinga mwakubira ssente nnyingi. Wano yagamba nti eddwaliro ly'eggwanga ekkulu lye lirina obuyinza obwenkomeredde okufulumya alipoota ku kyassa omugenzi. Imagine nga n'abafudde mu bubenje oyo nawunu yali abaziiseeko. Abafiiridde mu bubenje oyo nawunu yali abaziiseeko. Naye nga n'abafiiridde mu bubenje gwe mutegedde kabenje kamusi. N'omusota gwe gubozze ne mugulabako ne wali nga gugudde gufudde era bagga atunonye kumanya kyamusse. Owakabenje ne bamutwala emulago. Musimanya nga ffe twagala kumanya kyamusse ne bamutwala emulago owakabenje mubaagala kumanya bo kyamusse naye nga afudde kabenje ke tulabyeko. Kakati oyo yabuuza Nsambya Hospital ku bisigalira by'omufu gwamanyi nti talina buyinza bakola postmortem. Era gwamanyi nti talina buyinza bukuwa mufu naddala ow'ekikangabwa. Nga n'abamaanyi bwe bafa era nakula nkyewuunya ate afiiridde IHK ate lwaki bamututte mulago oluvannyuma? Kumbe bo beerimbika mu medical report mwe basokoolera. Bamanya abasokooza abatuufu era bamanyi nti ekyokusokoola kikyamu naye ate bakitadde mu kifo ekikyamu kyokka weewuunye baasoma.
nawunu oyo bwe mutaabuuke nawunu oyo yezi ndiye ninako omuliro umpeddeko bwe mutaabuuke nawunu oyo mbabuulidde n'abali eyo mumwegendereze. Ono muliro ogwokya bizinensi z'abantu, muliro ogwokya abantu, muliro ogusanyawo abantu. Nawunu oyo era mujjukira ne bino ebyaginaajati ye yabiteeka ku mmeeza mbu yabirimu yagire nnyo paka lwe baatulaga nti ate biyingidde ofiisi ezimu ebyasuuna bbeeni ebintu byonna ebizenga bibaawo. Nawunu oyo abibaddenga ku mwanjo nnyo. Wallahi ya Mungu nawunu oyo nawunu ekyewuunyisa yasoma. Nawunu yasoma. Nawunu mukyala muyivu. Naye nawunu yayinza okukola statement bwezityo. Nawunu yayinza okuvaamu ebigambo eby'enfanire eby'abataasoma ebyabajjegga. N'agabeerego nno agasiimyo menta yagala gagwa agatega obuti gakayonsa abaana aba mu basajja abakitegeeza n'abasajja bayonkanga ate abataazaalamu be batono. Abatazaalamu be batono. Abatazaalamu be bangi, abazaalamu be batono. N'aleega obubeera ati n'awanika ate ne yeefuula serious mbu ategeera nnyo. Ayina eddoboozi eryo ery'obukkakkamu lyajjiramu amaloboozi ago agadderira. Maloboozi gadderira njalabeere muzadde. Yansambya hospital. Kale yaziiseeka. Lwaki? Tufokasinga ku nda zino ezasokooleddwa ne tutannamanya omwana ono yatuusa tawe basokoolera enda. Awo paati efulumawo mujja kubuulira ensi. Ekituufu kubanga wentunuulira ensonga zino kaabadde kabadi. Naye akabadde ako nga kakuba ddwaliro ly'ensambya ne Rubaga malwaliro g'obukatoliki gonna mu ggwanga. Kitegeeza mwakoleddemu saddaaka ennene yabadde mwana. Ensonga eno muyinza okugiraba ng'entono naye ejja kulondoolwa kubanga eddwaliro eryo nalyo si ttene. Kakati y'ono omuvubuka mumuleke bimunyumire kuba ye ayagala mawulire. Mumuleke bimunyumire naye teweerabira nabagamba bw'okula ekitabo owandiisaamu peeni. Kasita kuwandiikibwako nti mutemu naddala mu public mu bitabo ne bwe kiba tekigenze okweyambululako ekivune ekyo. Kamiliyoni singa mugagga nnyo singa asinga ne baddamani mubuuze ekivune ekyo gye kyamukonya mweyambaze kantuntunu wammwe mujja kiwulira. Naye nawunu mumwegendereze otherwise munzikirize nkome wano omuliro guntimaye enkya tusisinkane mu mboozi y'omulongo Kato. Bakwatira bate Nairobi ojjote Nairobi nga tontegezezzaako. Teri bajjogo. Abo ba Biden obono Trump azzeeko wadde bamaanyi nnyo kaabe Putin era baba bayita wano Kenya. Ruto bamutegeezaako wadde nga munafu egojjote Nairobi nga ambassador tategedde. Yantegeezezzaako ng'ajja lwaki antegeeza ku bivuddemu. Aliwaawo omuzannyo gw'omulongo Kato tujja tusisinkane enkya mu mboozi ey'omulongo Kato. Naye nawunu mumwegendereze.